نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أتنزوشي والله سبحانه وتعالى أتوانغازا نتوكساكو نقوالي وشي والله غوشو وجبالام. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengeri eky'obulamu. Tumwebaza Allah okubeera nga atuwadde ekyengeri eky'obusiraamu. Ebyengera bingi Allah byatugabirira nabyo, naye tewalimu kyengera kikulu kusinga kyengera kya busiraamu Allah kyaba akuwadde. Omuntu waba anoonya ebyokwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, webaze Allah okubeera nga akuwa obuŋŋamu. Allah ogamba nti yahdi man yasha, Allah alungamya bw'aba ayagadde, wayudillu man yasha, Allah n'abuza bw'aba ayagadde. Yenna Allah bw'aba awadde obulungamu aba afunye emirembe, aba afunye ekyengeri eky'ebbeeyi. Wassalaamu ala man ittaba'a al-huda, emirembe gibeere eri abo abantu abagoberera obulungamu Allah bw'aba abawadde. Ekyengeri eky'obusiraamu tolinaayo ky'oyinza kigeraageranya nakyo nti kale kizitowa na kino. Omuntu Allah asobola okumuwa ebyobugagga mu nsi eno, Allah n'amutuula nga mukaafu, naaba nga agenda kusinkana wesi wa Allah subhanahu wa ta'ala nga wakunenyezebwa, Allah agenda kubeera nga amutya. Allah n'akuwangaza nga oli mukyalo oba oli mwami musiraamu, kubanga yamubeera eri awo bwekyo kitegeerekeka mu byenfuna, naye Allah n'akujjulula nga olina ekyengeri eky'obusiraamu, wagenda okubeera obw'okwesiima oli musinkana wesi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo byokwebaza wesi wa Allah subhanahu wa ta'ala bingi. Allah tumwebaze nga bujja okubeera nga atuwadde ekyengeri eky'obusiraamu, n'akaseera Allah kamala nga atulekedde ekyengeri eky'obulamu. Kusaasira n'emirimu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ambalamira mu Buganda bali wano okubeera nga tubeera mu buufu, okubeera nga tutambulira mu makubo nabbi gyatulaga sallallahu alaihi wasallam mu ngeri tutambuzaamu eddiini, obutabeera mu bantu abazuula mu ddiini, obutabeera mu bantu abawakanya owekitiibwa Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwekityo mbalamira okutuwisibwa Allah subhanahu wa ta'ala era mbakakasa nga mbajjukiza waliwo nsonga nkulu yatutondesa okujjako okusinza Allah. Yagamba Allah: wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddiin. Waliwo Allah kyeyatulagira nga kikulu mu bulamu obw'ensi muno nga kubeera nga tumugondera, ng'okubeera nga tumusinza. Yesiminyo Allah bwawadde obusiraamu n'awangala nga musiraamu, n'awangala nga akola ekitegeeza okubeera omusiraamu, nga si musamize, teyeeraguza, tasibayirizi, si mulogo, tafuwa mmindi, tabeera mu bawali bakwiba bitabo, nga kyonna ekiba kizze mu bulamu ensonga ze zonna zikwata n'aziza eri Allah subhanahu wa ta'ala, mu birungi, mu masanyu, ne mu nnaku ne mu maziga, ng'akakasiza ddala nti byonna ebiba bimutuuseeko kuba kugera kwa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abaffe bijja okukuleetera okusuula obusiraamu bwo bisobola okubeera nga byakwewunda bya ddunya eno. Abantu bangi banoonya obuzaabu, banoonya ensimbi, banoonya ebitiibwa, naye ne bamaliriza mu obusiraamu bwe babusuddewo olw'okufuna essanyu ettono lyagenda okuwangaalyamu wano ku ddunya, naye ng'ekiseera ekirinagera kukimala mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbakakasa abali wano baganda bange, yakakasa Allah n'agamba nti inna alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi naari jahannama khalidina fiha. Mazima abali kafiri owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bayahudi oba banaswara n'abantu abagatta kwesibwa Allah subhanahu wa ta'ala
okufa kuli basanga nga bali ku mbeera efaanaganako bwekyo tewaliwo kulonzalonza bagenda kubeera mu muliro gw'ekitiibwa Allah lubeerera. Allah naawe essuubi inna alladhina amanu wa amilu salihati mazima abakkiriza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne batakomaawo ne bakola emirimu emituufu emirimu emirongoofu abantu abafaanaganako bati balina enkomeera ennungi jazaa'uhum inda rabbihim nga n'embeera yaabwe ne maaso ga w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga si ddala egenda kubeera jjana. Ffenna tunoonya jjana ekikuleeta okusaala kufuna jjana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekikwekuumisa okuva mu haramu owangalire mu halaali kulaba ng'osika mu ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye. Kakasa nti owangalira mu bulamu buno obwensi nga Allah yekka gw'osinza nga byonna ebisinzibwa okakasa nti bisinzibwa mu bukyamu era si bituufu. Amma omuntu okuttira ku liiso oba omuntu okubeerawo nga agereesa najaga nti ndi musiraamu naye nabina bisobola okubeera nga bituufu. Omuntu alina embeera efaanaganako bwekyo ajja kusinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'anoonya obusiraamu mu maaso ga Allah naye nga tebuliiyo. Nabwe kitabo Buganda mu dakiika zaffe zisigaddeyo entonotono. Ennaku z'omwezi ziri 25 olwaleero omwezi ogwa Shaaban omwaka 1447. Kitegera tusigazaayo ennaku 4 oba ennaku 5 okubeera nga tuyingira omwezi omulungi, omwezi ogw'ekitiibwa, omwezi ogwa Ramadhaani ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwetulekako okubeera nga tugusiiba. Sala mukkirize mu ddakiika zaffe ezisigaddeyo tubeeko n'ebitwejjukanya bitono kubikwatagana ku bulungi obuli mu mwezi ogwa Ramadhaani. Allah bw'anaaba atusanzizzaawo mutuusa Allah abeere nga amutusanzaawo tubeere nga tubeera mu bantu abagenda okwenyagira empeera ejja mu mwezi mweyo ejja. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda edduniya eno n'agiteekateekamu ebiseera, Allah n'atteeramu n'emyezi. Mu Suuratu Tawba yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala inna iddata shuhuri inda Allah mazima omuwendo gw'emyezi egimanyikiddwa mu maaso g'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahran fi kitaabillah giri emyezi 12. Emyezi egyo 12 mwe muli omwezi ogw'omwenda ku kalenda ey'obusiraamu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatufuulira nga gwa kitiibwa eri ku umma ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda Allah baana basiganyizaawo omwezi ogwo. Bino bye bimu ku birungi ebiri mu mwezi ogwo Allah aba aguleese ne kukusangawo. Ekirungi ekisookera ddala anna Allah azza wa jalla mazima ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sawmahu ar-rukni ar-rabi'i min arkaani al-islam. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yafuula omwezi ogwo ogwa Ramadhaani ng'okugusiiba mpagi ey'okuna, empagi ezimbibwako obusiraamu bw'omuntu. Omuntu okubeera nga Allah amusangisizaawo Ramazaani n'agisiiba, Ramazaani n'emusanga n'akola ebituufu by'alina okubeera ng'akola, kitegeeza nti omuntu oyo aba ajjuliriza obusiraamu bwe, kuba obusiraamu busimbibwa ku mpagi 5 nga bwe yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam buniya al-islaamu ala 5, obusiraamu buzimbibwa ku mpagi 5. Shahadatu an la ilaha illa Allah, empagi esookera ddala okukakasa nti tewali kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, n'okukakasa nti mazima Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu we era mubaka we. Kyava agamba nti wa iqaami s-sola, n'empagi ey'okubiri mu mpagi ez'obusiraamu kwe kuyimirizaawo es-sola, wa itaa'i zaka, n'okuwa zaka nga empagi ey'okusatu, wa sawmu Ramadan, n'okusiiba omwezi ogwa Ramadhaani, wa hajjul baytillah, n'okubeera nga omuntu agenda okulambula ennyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oba okukola hijja. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatulaga nti obusiraamu bw'omuntu buzimbibwa ku mpagi 5, naye nga zonna yazireeta n'azitulaga nti empagi esookera ddala kukkiriza bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Empagi ennya ezisigaddeyo tezisobola kubeera ntuufu ku nnyini zazikola okuggyako ng'eri empagi emaze kutuukirira. Omuntu tasobola kusiiba nga mushiriku, omuntu tasobola kusaala nga mushiriku, omuntu tasobola kuwa zaka nga mushiriku, omuntu tasobola kukola hijja nga mushiriku. Egyo emirimu ne gituuka okuggyako okutuuka kwagyo alina okuba nga mukkiriza mu weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati yenna eyeteekateeka okubeera ng'asiiba akakase nti empagi esooka ey'obusiraamu agirina nga si ngala
yakubeera nga tukkiriza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'empagi ey'okubiri y'empagi ey'okuyimirizaawo esswala ettaano. Hadisi ya Ubaada radiyallahu anhu, Ubaada ibn Swad radiyallahu anhu agamba sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yawma Allah okusasira n'emirembe bibeere ku ye ng'agamba khamsu salawatin, esswala ttaano iftadahunna Allahu ala ibadihi, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala zalika ku baddu be. Tegeeza nti omuntu oluvannyuma lw'okukkiriza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyalina okuzzaako okuyimirizaawo esswala. Yagamba Allah fa in taabu wa aqaamu ssala wa aatawu zzaka fa ihwanukum fi ddiin. Abantu singa beenenya fa in taabu, singa omuntu ava mu bushiriku n'agamba nti ayingidde obusiraamu, omuntu n'ava mu bugaavu n'ayingira obusiraamu, tazzaako sityala kuyimirizaawo sswala. Olaba Allah teyatuukira ku kyakusaala, Allah yatuukira ku kyakusooka kubeera nga tumukkiriza. Kati empagi ey'okubiri kubeera nga tuyimirizaawo esswala, n'empagi ey'okusatu kubeera nga tuwa zaka, n'empagi ey'okuna kwe kusiiba omwezi gwa Ramazaani. Nena Allah bw'aba akusangisizzaawo ng'alina n'obusobozi okubeera nga agusiiba. So Allah bw'aba aleese omwezi gwa Ramazaani weyambeyambeko musiraamu, olabe nga obusiraamu bw'olinako empagi ati lisi z'ofunzizza. Wano waffe Uganda bwe tuli, abantu abasinga percentage nnene Allah abajjulula ng'obusiraamu babukozeeko just empagi ssatu. Abamu babukolako n'empagi bbiri, kukkiriza Allah na kusaala. Abagezezzaako ne bagattako n'okusiiba. Naye ate zaka, kuba zaka ne hijja mulimu okubeera ng'omuntu alinamu kasente. Naye tolina ssente, bwe boogera ku zaka nga kukwate nga togenda, bwe boogera ku zaka nga kuweesigama, bwe boogera ku bya hijja tebituula mu bwongo bwo. Kitegeeza nti bwe zempagi oliganga yazisiibula. Kati omuntu okugezaako okubeera nga atuukiriza obusiraamu bwe tokoma ku kusaala. Allah waba akusangisizzaawo omwezi gwa Ramadaani beera ng'ogusiiba. Era bw'ati Allah bw'agamba Suuratul Baqara, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Allah yenna bw'aba asangisizzaawo omwezi abeere ng'agusiiba. Mazaali bwe beekusanze Allah wanaaba yagadde tujja tutandika okukusatu oba ku lunaku olwokuna. Naye Allah aba agikusanzizzaawo, beera mu bantu abagenda okusiiba ng'okimanyi nti okusiiba oba okoze empagi ey'okuna mu mpagi ez'obusiraamu. Bali kukkoliza okuba ng'okoze empagi ey'okusatu. Nga Allah kyakuwaddeko obusobozi kumukkiriza ye n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba okwo tekuliiko muntu kulondamu. Era omutalinayo wawummula n'agamba kati nze Allah emuwiiki mutadde wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah kyatwagaza kumusinza paka okufa wekunajja mu bulamu bwaffe, ng'ekigenda okutukutulawo ku kusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga Allah amaze okutujjamu obulamu. Kati empagi esooka terimu muntu kuwummula. Wakadhalika n'empagi ey'okubiri, empagi ey'esswala, tewaliwo omuntu waweewa lukusa ne bamugamba kati gwe esswala zireke okujjako omwana omuto, omuntu atategeera. N'abakyala abawummulamu esswala baziwummulamu kaseera, naye era wamala okwetereeza n'adda mu mbeera erinnono nga naye awukuma ng'addamu atandika okusaala. Kati esswala twali omuntu twagenda kutuuka awummula agambe kati nze esswala zensaddeko zimala, esswala zenasaalako edda ezo zimala. Wabula ezo empagi ebbiri zitambulira mu bulamu bw'omuntu buli lunaku nga tayawukanye nazo. Amma ate hijja, hijja, zaka, okusiiba bijja kaseera, biri season, bijja buzi nemala nebivaawo. Ate byo birimu obukwakkulizo bw'omuntu okubeera nga alina obusobozi. Naye swala shahada mutasobola kugamba musirina busobozi ku shahada, era ogaati olina busobozi ku shahada kitegeeza nti obusiraamu bumaze okubeera nga obufuluma. N'ekirungi ekyokubiri Allah kyateeka mu mwezi gwa Ramadaan gwe tugendamu, anna siyama Ramadaanan, mazima okusiiba omwezi gwa Ramadaan sababu litakfiri dhunubi. Omuntu wasiiba omwezi ogwa Ramadaan Allah nga agumusanzizzaawo aba ataddewo ensonga okubeera nga asonyiyibwa amazambi ge. Allah wakusanza omwezi gwa Ramadaan n'okusiiba hatta Allah n'oba tomusabye kukusonyiwa, yategeera tukikubiza abasiraamu okubeera nga bakikola ebbanga lyonna n'okukiyitiriza mwezi gwa Ramadaan, okusaba ennyo Allah okubeera nga atusonyiwa. Wabula omuntu just Allah okumusanzaawo ogwo omwezi, Allah n'amuwa obusobozi okusiiba ogwo omwezi, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala automatically Allah akusonyiwa amazambi n'oba tomusabye okubeera nga akusonyiwa. Mu hadithi Abi Hurayra Allah musiime yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagamba ko Allah okusasa n'emirembe bibeere ku ye, man sama Ramadaanan, omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadaani iimaanan nga mukkiriza wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu yenna singa Allah amusanzaawo omwezi gwa Ramadaani n'akusiiba, mu kugusiiba nga nannyini kugusiiba mukkiriza
nga asuubira okubalibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu ma takaddama min dhanbihi, kimuleetera Allah okubeera nga amusonyiwa amazambi ge agaakulembera. Ramadani Allah bagikusanziza ogisiibe n'enniya ng'okakasa nti omulimu gw'okola Allah yakukutuma. Mulimu abantu abamu abalowooza nti okusiiba aba agezaako kuyamba ku nyuma y'abasiraamu, era ng'asobola n'okwekyamaga nti kiba kisobola okukusiiba kwammwe. Baliyaamu billah sallallahu kukkiriza abamu ku bakyala abalina ebyo ebigambo, omukyala asobola okufumbirwa mu bufumbo, ng'emirimu gy'akola egy'eddiini agirabanga gy'akolera omusajja. Ng'era Ramazaani eno nga bw'etuuka bw'eti nga alaba okusiiba ayamba musajja. Naye Allah bwe tulagira okubeera nga tumugondera ayega nti mukhlisina lahu ddiini, tulongoose eddiini kuno, tukole eddiini kwesiba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omuntu okubeera nga mukkiriza kitegeeza nti okusiiba kwe kukkirizibwa, Allah n'amusonyiwa n'amazaani. Ekyennyume kyakyo, singa omuntu era asiiba Ramazaani nga si mukkiriza, nga munnamasabo, tava mu masabo, tava mu bawali bakubiba bitabo, tava mu kuloga, tavumuza mmindi, tavumuza buli kikiriki yenna, omuntu afaanaganako bw'atyo wasiiba talina mbeera gy'agenda kufuna mu maaso ga wasiiba Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekyo ekigambo kiwulikikira bubi nnyo abamu ku basaze be tubeera nabo mu mizikiti gye Uganda wano, kuba abamu baagaana okubeera abasiraamu obusiraamu bwe bayingira. Era tokyewuunya nga tuyingidde Ramazaani ng'olabayo abantu abamu nga jasiti ebintu by'okusamira agenda kuwummuzaamu biwummuze, naye ng'akimanyi nti Ramazaani weggwera agenda kuddamu ayolekera esafaari gye yawummuza. Kati bwe tewemanya na kusiiba, era mulimu ate bebuuza kakati mu abajaji ng'okusiibako abantu nedda, oweesiibwa Allah akkiriza okusiiba. Bino ye yabyogera Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fookwaffe gwakutuusa butuusa gy'oli. Wallahi kuba newoosiiba tetugenda kugaana kusiiba, kuba osobola okwetumiikiriza noga nti akati kansiibe, era tusobola kukusa naye kukugamba nti ly'emmere, era osobola okusiiba n'osiibukuka naffe, naye nga mu maaso ga Allah embeera tugenda kugifuna. Nabbi yagamba nti man saama Ramadanan imaanan, yenna asiiba omwezi gwa Ramadaani nga mukkiriza, hatta ne mu bukwakkulizo obutuukisa okusiiba, oba obukwakkulizo obulina okubeerawo omuntu okubeera ng'asiiba al-Isiraamu, alina kuba musiraamu. Atali musiraamu tetumumanya na kusiiba kwaffe. Era kino ekigambo kigenda baganda baffe abasiraamu, nga musajja yafuna omukyala si musiraamu, nga baddawo ne beejinga, n'amugamba kakati onaaba nsiibe naawe ojja kunnyambako nkwatizeeko. Oba bannaffe abasiraamu abali mu basajja abatali basiraamu, nga yalowooza nga omusajja asobola okubeera nga amusiibirako. Omusajja talina kyagenda kusiibirako, era hata ne waba akusiibiddeko talina mbeera gy'afuna okusiiba kwogera kufuna mu mbeera. Kati akabakkulizo mu bukwakkulizo obutuukisa okusiiba mulimu omuntu okubeera nga musiraamu, okakasa ddala gwe musiraamu, gwe mukkiriza Allah bwe yakowoola okugamba nti ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam. Allah agamba yakowoola bakkiriza ng'agamba nti mulalikiddwako okusiiba. Bakkiriza Allah bayagala. Nabbi bwati naye bw'agamba nti man saama Ramadana imaanan, asiiba omwezi gwa Ramazaani nga mukkiriza, wahtisaaban ng'asuubirwa okubalwa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, gufira lahu ma takaddama min dhanbihi, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebyakulembera mu mazambi ge. Kati naye agenda okusonyiwa kw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala weekwata ku kusiiba Ramazaani webizze. Togayaala Allah waba akuwadde obusobozi okusiiba. Ne ensonga endala oba hadithi endala ku nsonga y'emmere, Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, as-salawatu al-khams, as-salatu ettaano, wal-jumu'atu ila al-jumu'a, n'ejjuma ku jjuma, wa Ramadaanu ila Ramadaani, ne Ramadaani ku Ramadaani, mukaffiraati ma baynahunna idha ijtanabati al-kabaa'ir. Yagamba alayhi salatu wassalam, as-salawatu al-khams, as-salatu ettaano zino ze tusaala, wal-jumu'atu ila al-jumu'a, n'omuntu okusaala ejjuma nazzaako n'asaala ejjuma, wa Ramadaanu ila Ramadaani, omuntu okulaga Allah waba amusanzizaawo Ramazaani ng'ey'omwaka ogwedde Ramadaani yamusangawo, nga n'ey'omwaka guno emusanzeewo, mukaffiraatu ma baynahunna, omuntu singa agobereza emirimu egyo bwe gityo, Allah amusonyiwa amazambi g'aba akoledde wakati awo. Omuntu okusaala, tugeze omuntu esadde swala ya fajiri nga zze n'asala ne swala y'ejjuma, Allah amusonyiwa amazambi g'akoledde wakati awo. Wakadhalika era agenda okusaala ejjuma asaale n'asiri, Allah era amusonyiwa by'aba akoledde wakati awo. Buli lunaku Allah bw'atyo bw'akikola okusaala eswala ettaano, Allah abaako ne byakusonyiwa by'oba okoledde wakati awo. Okumanya tugenda kuyingira ejjana ya Allah okulifanga tulina shahada entuufu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuterawo emiryango mingi okutulaga nti Allah atwagaliza bulungi. Otunula ebikwatagana ku kusiiba kwokka, otutuuka ku kusiiba olunaku lwa Arafa, omuntu okusiiba Arafa
Allah musonyi omwaka gumu emabega Allah namusonyiwa omwaka gumu mu maaso mazambi Allah agakusonyiwa era mazani era wekusanga Allah bwe yasanzawo Ramadani omwaka ogwedde n'amusanzaawo n'eno ng'egwedde yagisiiba n'eno n'agisiiba Allah agenda mumusonyiwa ebibi bya mwaka mulamba byakoledde wakati awo era tubatu bwe yagamba tisole ttaano kusole ttaano n'ejjuma ku jjuma omuntu yazaala ejjuma ya wiiki ewedde nga n'eno ejjuma lyaleero agisadde Allah amusonyiwa ebibi wakati awo ya wiiki nnamba kadhalika ne Ramadani singa omuntu Allah naala yamusiganyawo Ramadani yaggwa n'eno gye tugendamu emusangawo n'agisiiba ensonga emusonyiisa ebibi kati Allah atuleeterawo omwezi shahrul maghfira mwezi gwa kusonyiibwa tugukozesa okubeera nga tusiiba n'okuwaniririzibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atusonyiwa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa atubu ila Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd Oluganda tumaze okutubaya ku lunaku olwaleero tukola kulimu ebirungi mufadhali shahri Ramadan ebirungi biri mwezi gwa Ramadani tweteekeddwa okubeera nga tuyingira twagambye ekisooka mu birungi bya Ramadani omwezi gwe guba guzze oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala bakuleetedde omukisa okubeera nga okuza okubeera nga okola empagi z'obusiraamu n'ekirungi ekyokubiri Ramadani bwe gwejja kakasa nti oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala bakuleetedde omulyango gw'okusonyiwa n'ekirungi ekirala Allah era kyateekateeka mwezi gwa Ramadani anna Allah azza wa jalla yuftahu fihi abwaabu al-jinaan oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala omwezi gwa Ramadani kuba guzze Allah akulawo emiryango gy'ejjana gyonna egiba miggule wayughalliqu fihi abwaaba an-niraan oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga aggalawo emiryango gy'omuliro omuliro ejjana amazaani wejja oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala emiryango gy'ejjana gyonna agiggulawo ate omuliro Allah emiryango gy'omuliro gyonna n'agiggala n'atwaliza Allah n'akwata Ibirisi nayo n'agisiba yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith Abu Hurayra idha jaa Ramadan webizze mu riwaya nga Nabbi agamba alayhi salatu wassalam singa ekiro ekisooka mwezi gwa Ramadan kituuka oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala futihat abwaab al-janna oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala aggulawo emiryango gy'ejjana kasatu nga Ramadan webbaja era singa ku lwokubiri lwa wiiki gyetutandika tuva mu magalibi basinga tuyingira magalibi ne batugamba nti omwezi gulabise ekyo ekiro ky'olwokubiri emiryango gy'ejjana gyonna Allah agiggula kuba kyekiba ekiro ekisoose mwezi gwa Ramadani paka Ramadani bweggwawo era mu kiro kyekimu ekyo oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga aggalawo emiryango gy'omuliro Allah n'akwatira Ibirisi kabaka wa shayatin n'agikwata n'abeera nga agiggalira ku njegere kiki Allah lwaki Allah ebyo abikola oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala baddu babaagalizibwamu tayagala kutukabubiriza Allah twagaliza kubeera nga tuyingira ejjana wayunaadi munaadi era omukowooza akowoola oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala akowoola ng'agamba bangi mu abakozi b'emirimu emirungi mwamwizeeko oba musembere mwankukula emirimu emirungi n'abakozi b'emirimu emibi aksiru mubeere nga mukendeeza gireke bwakiki Allah akukowoola bwatyo twamwirizeeko Allah yagala tuve mu mwezi gwa Ramadani nga tufunyemu ebirungi kati manye nti bw'oyingira mu mwezi gwa Ramadani oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala abatuteereddewo omukisa oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala abaddeyo jansi ey'okubeera nga tumuwanjagira okubeera nga tumusaba okubeera nga atuwejjana n'ekirungi ekirala era ekiri mu mwezi gwa Ramadani ettuwa omuntu gy'asaba mu mwezi gwa Ramadani eyalulwa mu maaso g'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala omwezi gugenda kujja nga gulimu okusiiba Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam hadithi Anas bin Malik Allah musiime thalathatu da'awaatu edduwa z'abantu basatu oba edduwa ssatu zaalulwa mu maaso g'oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala tezirina jjiji wadhakara minha mu dduwa z'abantu abasatu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamenyamu waddu'a is-saa'imi n'edduwa y'omuntu yenna aba asiibye Allah aba alese Ramadani n'ekusangawo kozesa omukisa gwa Ramadani gwe mwennyini okubeera ng'osaba oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna tuli beetaagira Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera byo tulina okusaba oyisibwa Allah naye mu biseera ebyenkiso Allah mwayanulira okusaba mu mwezi gwa Ramadani naddala ng'omuntu asiibye naddala mu kaseera ak'okusiibuka teekateeka bukya bw'ogenda okusiiba butyo nakuba olugenda okutambula
oleke dakiika entonotono mu kaseera k'okwazina mu kaseera ng'ogenda okusibukuka owanike emikono obeeko n'ebyosaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Edduwa y'omusiiba eyanukulwa terina jjiji mu maaso ga bwakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuviira ddala ng'emmamba emaze okusala paka enjuba linaagwa. Oli waddembe okubeera awo osaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuva ku makya paka kawungeezi kasita ofuna chance esaba Allah kuba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusaba mulimu kye tuyita al-ilham okubeera nga tumupeeka Allah okumuddiŋŋana. Ow'ekitiibwa Allah teriyo kimusanyusanga kulaba muddu ng'awanise emikono gy'ali. Teriyo kintu kya kitiibwa Allah kyawulira ng'omuntu akikoze gy'ali nga muntu kukwata bwetaavu bwe bwonna n'abwolekeza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era byobulamu Allah banyiigira be bantu balekawo okusaba ow'ekitiibwa Allah ne basalawo okusaba entaana ne bagenda mu mizimu ne bagenda mu kweraguza nga balowooza gye bagenze bagenda kusabayo ebirungi ababeere nga babifuna ne balekawo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah atuwaddeyo chance tubalamu Ramadhani negera tusanga Allah wanaaba yagadde tugikozese mu kubeera nga tusaliramu ow'ekitiibwa Allah. Abasiraamu tuzuukuke feffe nnyini twesalireko eri Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo omuntu Allah bwe yateekawo nti oyo wasimba wuuyawo. Naye abantu lwaleero mu bavubuka mu bakyala mu basajja abakulu bakubeera mu masaka okubeera nga bamala ebyetaago byabwe. Baddukira mu bantu abeeyita abawalimu namaseeka abeeyita abasumi b'amaduwa. Oli n'akwata emitwalo 5 asikwalya seeka amusalire ku dduwa. Naye nga gwe nnyini kukwera ennyoma Allah asobola okubeera nga oba omusabe Allah agenda kukuwa ky'oba omusabye. Kati gamutebe basaba ow'ekitiibwa Allah Ramadhani tekugwako tomalako olunaku mu kisiibo okujjako ng'owaniseeko emikono eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah omutegeeze obwetaavu bwo we buli. Allah obwetaavu bwa bumanyi n'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ali mumugambe. Kati Allah ayagala nnyo okumuddiŋŋana era Allah kyokolaba yeeyawulidde ku bitonde bye. Abantu tebaagala kubaddiŋŋana. Bwe bayita omugagga w'omusaba tayagala kumuddamu wakubiri mu lunaku lumu. Era wagamba nti nzijukiza olunaku bwe luti n'omala omujjukiza nga terunnatuuka awulira ng'akwetamiddwa. Naye Allah waffe Allah osobola okumusaba wano ng'akava mu jjuma nodda kwasiri n'omusaba ne ku magalibi n'omusaba Allah n'atakukoowa. Allah ng'okusaba kwakuwulira naye abantu bagenda kubeera bagayaavu. Kati enna alina ebyetaago ffenna tubirina byolekeza eri Allah subhanahu wa ta'ala naddala mu kaseera kalimu osibuka osaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu birungi ebiri mu mwezi gwa Ramadhani ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakuteeramu esswala ya tarawih nga yenna abaagisadde asonyiyibwa amazambi. Tulaba nti bulungi ku bulungi sizoni Allah gyatuleetedde man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yenna ayimira omwezi gwa Ramadhani okuyimirira kutegeezaamu omuntu kusala swala ya tarawih. Swala tarawih egenda kutuuka nga guno muzikiti mugabo abantu tebaliwo naye oba olazeewa ng'abantu basobola okuyimirira ku mipiira eddakiika 120 muntu n'abeera ku mupiira eddakiika 9 ayimiridde mu musana oba mu nkuba teyeenyeenya naye eddakiika 45 zetusaala wano n'alaba ng'ezo eddakiika nnyingi. Abantu beekwasa budde obudde bwa bugenze omuntu ava ku mulimu ssaawa 3 ne ku muzikiti oluvaawo ssaawa 2:5 abaddewo 3:00 naye omuntu alaba ngo agenda kuva ku muzikiti leeti era atya mu kkubo naye waba ava ku mulimu tatya mu kkubo. Kati Allah tuteera mu mwezi gwa Ramadhani yateeramu esswala nga nnyini kugisaala waba agisadde emusonyiyisa amazambi ge yakulembeza. Just kuyimirirawo eraka 11 eraka 23 baba bazisobodde ne wona basinga kusala 11 dakiika 4 Allah akusonyiwe nga wanabbi agamba sallallahu alaihi wasallam omuntu wayimirira mabega wa imaamu n'atandika n'esswala ya tarawih n'amaliriza naye Allah amuwandikako empeera ng'aba ayimiridde ekiro kiramba ng'empeera Allah gyakuwandiiseko ye Allah akubala nti oyikoze ekiro kiramba ng'osaala oyimiridde osaala. Mumakye kitegeeza omuntu okukola omulimu gwa lunaku lumu ne bamuwa ssente nga ziri wathe omuntu akoledde ennaku 30 kitegeeza kiba kinene. Kati ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omwezi gwa Ramadhani yateeramu esswala nga yenna abaagisadde asonyiwa abazambi bassa bulime kubeera bagayaavu mu bungi bwaffe mu butono bwaffe esswala ya tarawih tujje tugisaala tujagase n'abantu baffe abalina abaana abatali ku masomero nga tebali mu bisulo bwe butuuka obudde nga bamaze okusibuka mujje wabuli nabo bajje ku muzikiti basaale esswala. Akimanye nti esswala nkulu mu bulamu bwe naye abantu bagayaavu n'abaana babe bagayaalira tebafaayo. N'ekisembayo baganda bange ab'ebitiibwa Ramadhani etuuse. Ramadhani mwezi gwa kusaddaaka mwezi gwa kwefuniramu mbeera. Ekigambo kyange gye muli Ramadhani tegwako okujjako bwenayo omuntu osibula mbala mukatembeera bigamba okusibula omuntu alowooza musomya ya muceere sowaani naye okugulayo eryenvu ekiwago kyamenvu nokiyita ku muzikiti. Osobola okugula amazzi nogayita ku muzikiti, osobola okugula entende nozeeta ku muzikiti. Abasiraamu ne bazita ne bazisibulukirako ofune empeera ng'omuntu oli gw'osibuludde ate nga nente akendeezeddwa.
Namakubanja kwako musiramu kujja kumwenayo mukubusiibuludde. Tumekubeera nnyo bantu balinnide nnyo nga ffe lulwogera ku kusiibula kuwera bamwe basiibula. Waliwo omuntu bwe lwogera ku kusiibula yeera bakusajja gye bagenda siibula. Beera ku mu bantu nabo bagenda osiibula. Musa mulala kutugamba omwaka omulamba Allah bwakuwangazizza ne mu ssente ez'okoze tosobola kujjamu yadde omutwalo. Kale yadde emitwalo 10 oziweyo lirira abantu basiibulukireko. Lwaki weekwata omuzikiti n'ogamba kati omuzikiti ngenda okukwama envu. Ngenda kuleeta entende kuba kiri mu busobozi bwa Allah akikuwadde. Tuleme kubeera nnyo bantu bakopi kulowooza tugenda kufunayo abagagga n'abagagga bwe tulowooza nabo banoonya jjana nga gwe wooginoonya wonagaana okufuna embeera zino ez'okumukenga just omuntu okukwatira ebulyo atandikireko alisimukireko Allah akuwa embeera ogenda kukola mulimu kiddala tosobola kukola hijja tosobola kuwa zaka gino emirimu gino egiri awo emyangu naffe ffe tugikwate tuleme kuliina kale abagagga baba tukulidde omuceere kale ffe tukwate amenvu tukwate saidi y'etende naawe ove mulamazaani ngulina kyokozeewo musiyamu leka kubeera mu bantu bawuza ife wallahi Allah teyatusitula Allah kyakuwadde kyoba owaayo n'ekyo wa Allah bwe busobozi bwa Allah bwakuwadde ozinajja ennyingi ojja kuwaayo mulimu abamu ng'alowooza waawaayo zigenda genda yeerabira nti yongera kubeera nga afuna birungi so nabo ebitiibwa Ramadani etuuse tubeere nga tukola ebituufu naddala omuntu okuyingira omwezi gwa Ramadani ng'akakasa nti mukkiriza mwesibwa Allah byonna ebirungi bye twogeddeko nannyini kubifuna alina okuba nga shahada y'entuufu obukkiriza bwe mu Allah bw'amazima si wakubuusabuusa ali wano ng'okyalimu eby'okweraguza okyalimu okugenda mu masabu byonna nga tubyogeddeko ojja kusiiba naye tolina kyogenda kufuna kyekituufu ate baagala biwulira naye tolina kyogenda kufuna mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abalina abaana baffe oba balina abaana eka nga tulaba bakuzeemu abaana abo tubagazisobola okusiiba ne waba asiibyeko ekitundu ky'olunaku ne waba asiibyeko ennaku 3 mu Ramadani naye kimuteekemu mpolampola akule ng'akimanyi nti omusiraamu asiiba abantu bangi bakulu tebasiiba naye obuzibu bwe baba bawedde emiti bingi nnyo ewaka yakuleba okusiiba tabiraba gumanyi otunyota omwana watuuse mu myaka 14 13 ali waka otasiiba tagezaamu yadde olunaku olumu nga namubatugamu egyo emyaka 13 14 waba muwala ng'okusiiba kumukakata nako nga kwateeka gyali waliwo posipitizo okubanga akuze ng'omukyalo omusiraamu naye ne mubagayalirira ne bagenda okukula basumbwe kumanya obusiraamu nga tebaagala kusiiba bebbirira ne balya emisana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid warḍa an arba'ati khulafai ar-rashidin minhum Abu Bakr wa Uthman wa Ali ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا دعنا مقيمين الصلاه ومنفقتنا ربنا تقبل الدعاء اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا واقم الصلاه